Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ne mbeebaza okubeerangawo ogabana ekigambo kya Katonda, era nga nzikiriza n'olwaleero obubaka obugenda okuweerezebwa wajja kubaawo eyo afunamu era abaako ekyokuyiga eri ku obulungi n'okweyongerayo n'okukulaakulana okw'omuntu ow'omunda n'okwongera otuzza ku kkubo ery'obutuukirivu n'okwenenya, kubanga obutuukirivu bwe butwala mu bwakabaka bwa Katonda. Obutuukirivu, ekipimo ky'obutuukirivu buli omu kyalina kye kipimo Mukama kyatunuulidde. Mukama apima emitima gyaffe ng'alaba ekyo kye tukwesa emitima gyaffe ekitugaana okutambulira mu butuukirivu. Obubaka obwaleero tujjukire mmere ya mwoyo ng'era etubulirwa mu Bayibuli nti buli omu okwabo bonna be tusomako mu Bayibuli baafunanga emmere ey'omwoyo era baalyanga emmere ey'omwoyo ekiri mu 1 Corinthians chapter 10 verse 3. Naye ng'emmere eno ey'omwoyo erimu ebika. Waliwo emmere nga ya mikolo, nga yo mmere ya mikolo. Hebrews chapter 13 verse 9 boogera ku mmere bwetyo, naye nga nayo mmere ya mwoyo naye nga ya mikolo. Era Bayibuli tubuulirwa mu Bayibuli okugyegendereza ng'ejja efaanana emmere ey'omwoyo naye nga si ya mwoyo gwaffe kula, wabula nga yo mmere ya mikolo. Ate bwe tulaba nti waliwo mu mmere era ey'omwoyo waliwo emmere ey'abaana abato, era Bayibuli egiyita mata nga g'abaana bato. Ekyo kyogerako mu 1 Corinthians chapter 3 verse 2. Amata nga g'abaana bato ng'era tebagawa bakuze, g'abaana bato. Era tulaba nti bagoogerako ne mu Hebrews chapter 5 verse 12 batulaga nti waliwo emmere amata y'abaana bato, aye ne batulaga nti waliwo n'emmere engumu ey'abo abakuze, naye bajoogerako mu Hebrews chapter 5 verse 14 waliwo emmere ey'abo abakuze, naye nga yonna mmere ya mwoyo. Kyenvudde njogera ebintu ebyo nti kubanga obubaka obwaleero mmere ya mwoyo engumu ey'abo abakuze mu mwoyo era abayaayaana okkulira ddala mu mwoyo ye mmere eyaleero. Ng'era nsuubira obubaka bwa leero mbuweereza nnyo ddala okusinga ali eyo ng'oli intercessor, wasalawo okusabira ekitundu kyo, wasalawo okulwana olutalo lw'omu mwoyo, nga ggwe oli muvumu, totya wadde okwogera ku Illuminati, totya wadde okugoba demoni, ng'omanyi Katonda gw'osinza. Kuba tujjukire abasinza sitaani ba agenti be bamanyi kye bakola. Naawe nga wekkirizaamu ddala naawe kyokola okimanyi, tokikola na kuteebereza, ng'era osobola okuyimirirawo kagibe mbeera ki n'oyita omuliro mu linnya lya Yesu Kristo n'ogoba demoni n'otwala obuyinza nga kyoyogerako okimanyi, nga bala ne badduka gwe obeerawo ate gwe awali olutalo lw'onoonya obeere mu makkati mu lutalo ogobe ekizikiza kiddeyo, era amaanyi ga Yesu Kristo geeyoleke ensi yonna okuyita mu ggwe. Bubaka buno bwenjogerako. Kubanga tujjukire bwe tuba tulaba mu kitabo ky'okubikkulira chapter 4 verse 7 awo tulaba boogera ku feesi nnya, boogera ku feesi ddala, feesi ezo Mukama waffe Yesu Kristo z'akozesa. Kuba Mukama waffe Yesu Kristo ebiseera bingi bw'ajja otulabikira, oluusi ajja mu kifaananyi eky'empungu, oluusi ateekako feesi y'empologoma kuba empologoma ya Yuda, oluusi ateekako feesi y'omwana w'omuntu, ate oluusi ateekako feesi y'omwana gw'endiga. Naye ng'ebyo byonna Mukama akikola olw'ekigendeerwa, kuba tujjukire Yokaana John chapter 8 verse 10 Bayibuli etulaga nti ffe tuweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, naye eri abalala bajja biwulira mu ngero, balabe batunule naye nga tebalaba, bawulire naye nga tebategeera. Kino kye kiseera. Feesi ez'enjawulo olwaleero ngenda kwogerako naffe ddi lwe twetaaga okuteekako feesi ez'enjawulo, ddi lwe weetaaga okuteekako feesi ey'empungu, ey'empologoma, ey'omwana w'omuntu oba ey'omwana gw'endiga, ddi lwe weetaaga era ogiteekako otya n'amakulu gaayo. Kuba tujjukire Daniel chapter 12 verse 10
egamba nti bangi bajja tukuzibwa, bajja kwambazibwa ekyambalo ekyeru, bajja gezesebwa, naye ab'ensi bajja kwongera okutambulira mu ebyo eby'ensi, era bangi ab'ensi tebajja kumanya, naye abo aba Mukama bo bajja kumanya. Ffe tuli basirikale ba Mukama waffe Yesu Kristo, twewaayo okulwana olutalo lw'omwoyo, twewaayo omugoberera, ye Mukama waffe, ye musumba waffe. Kati ng'abasirikale ba Yesu tulina okumanya bwe tuba tulwana olutalo, waliwo mu lutalo wolina okuteekako feesi ey'empologoma okusinziira ku mbeera eba eriwo. Waliwo oba olina okuteekako feesi ey'omwana w'omuntu, waliwo oba olina okuteekako feesi eya empungu. Kati olwaleero kye ngenda okwogerako, ddira oteekako feesi ey'enjawulo, kantandike ne feesi ey'empologoma. Tujjukire empologoma, tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo, ye empologoma ya Yuda nga bw'ayogerwako mu kitabo eky'okubikkulirwa. Kuba Mukama waffe Yesu Kristo nga tannaba kubatizibwa, Bayibuli emuyita omwana w'omuntu. Bw'amala okubatizibwa ayitibwa omwana wa Katonda. Ate we tulaba nti mu kubikkulirwa bamuyita empologoma ya Yuda, nga tufuna ekyokulabirako nti nga tonabeera mpologoma ya Yuda, soka obeere omwana w'omuntu, ojja obeere. Kuba omwana w'omuntu oba olina enzikiriza, ng'okkiriza mu Yesu Kristo, ng'okkiriza mu nzikirizayo, era ogenda n'osaba, naye nga tonabeera wa mwoyo. Bw'obeera ow'omwoyo n'ofuuka omwana wa Katonda, ng'olimu omwoyo gwe, ekyogerako mu Romans chapter 8 verse 9. Kati w'otambulira mu ekyo, olwo ate n'olijja obeera empologoma, n'olyoka obeera n'ekikula ky'empologoma, amaanyi g'empologoma, ng'ogoba dimoni, abalabe batya, abasitaani be batya, gwe nga tobitya. Olwo oba oli mpologoma ng'oyogera n'obuvumu, awali sitaani oyimirira n'otwala obuyinza. Kati kasooke njogere ku feesi y'empologoma. Ddira oteekako feesi y'empologoma. Feesi eno ey'empologoma ogiteekako mu ssaala ng'oyagala kutwala buyinza, okufuga ekitundu ky'okutwala buyinza mu kitundu ky'omu nsi yo, kubanga ensi yo etwaliramu famire yo, obuweereza bwo na bonna bw'oweereza, na buli muntu ali wansi w'eddoboozi lyo oba obuweereza bwo, ekitundu ky'obeeramu awaliraanye wonna, awo wonna eyo yonna famire yo mu nsi ey'omwoyo. Bw'oteekako feesi ey'empologoma, era naawe oba okubira ddala eddoboozi oba oluba kwegamba okola eddoboozi erisaasaana ekitundu kyo kyonna, bw'oba osaba eddoboozi eryo lyonna lituukayo mu nsi ey'omwoyo, era dimoni zonna ziwulira eddoboozi eryo era ne ziddukira ddala, kubanga mu nsi ey'omwoyo oba mpologoma nga Mukama waffe Yesu Kristo bw'ali empologoma ya Yuda, ng'empologoma weetiibwa ensolo endala zonna, naawe bawulira eddoboozi lyo. Kuba tujjukire empologoma eramba ekifo kyayo, ekitundu kyayo, emanya ekitundu kyayo kyonna kyetwala, era ebeera ekyetooloola, era ekitundu ekyo bamanya nti empologoma yetwala wonna. Kati naye mu kusaba bw'oteekako feesi y'empologoma, ekifo kyo kyonna ky'otwala okiramba n'omuliro gwa Mwoyo Mutukuvu. Olamba buli wamu awayingira mu kifo ekyo n'awafuluma mu kifo ekyo, era n'olambawo n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga omusaayi gutwogerera we tasobola, gutukiikirira, gutuwa obukuumi. Era mu nsi ey'omwoyo buli ajja n'asembera ku kifo kyo alaba omusaayi. Omuntu n'oba omubuulira njiri, buli muntu ajja owa sitaani n'agezaako omulumba oba owa agenti wa sitaani yenna, omuntu oyo n'owaba mu mwoyo talina kyalaba. Igwe olw'okuba wamubikka omusaayi gwa Yesu Kristo, ekifaananyi kyo kirabika mu nsi ey'omwoyo, era dimoni egamba wano waliwo obukuumi. Wano waliwo obukuumi. Kyova olaba oba osabira mu kyaki nga wali omusajja wa Katonda omulamu mu mwoyo, era nawe sitaani tasobola kukulumba, kuba ekyo ekigambo gy'osaba ku kyaki gy'ova olina obukuumi. Katonda akuwa obukuumi okusinziira ku kisa ky'atadde ku musajja wa Katonda oyo, naawe ogabanako ku ekyo. Kati ate waliwo feesi ey'omwana gw'endiga. Feesi y'omwana gw'endiga eno tujambala buli lunaku nga tutambula emabega nga tugoberera Mukama waffe Yesu Kristo, kuba ye musumba waffe, tumwetaaga buli lunaku. Buli omu nga weetikka omusaalaba gwo ng'ogoberera Yesu Kristo, kuba tujjukire omwana gw'endiga engeri gye gwewaayo byonna byonna
omwana endiga engeri gyewaayo byonna, omwana gw'endiga negoberera omusumba waayo. Endiga yeetowaza n'ereka byonna negoberera omusumba waayo. Omwana gw'endiga ereka ne maama waayo, wabula neefuba etambulire kumpi n'omusumba waayo, mukama waayo, buli ddakiika yonna obulamu bw'endiga bwonna. Endiga esalawo n'ereka byonna ne maama waayo, ng'eyagala kubeera mu mikono gy'omusumba kuba weewulirira emirembe. Kuba omusumba ono anoga omuddo n'engalo ze, n'alaba omuddo omulungi n'ajjaawa endiga, n'alaba omuddo ogusaanidde, ng'ekyo kye kigambo kya Katonda kye tufuna mu mikono gya Yesu Kristo. Obuwombeefu n'obukkakkamu bw'omwana gw'endiga, nga bino byonna endiga ekimanyi mu magezi gaayo amatono. Endiga eba ekimanyi nti obukoomwe buli ng'eri wamu n'omusumba waayo essaawa yonna, misana na kiro, ng'era egoberera omusumba waayo, ng'era ekimanyi weeba n'omusumba waayo tejja kwetaaga kintu kirala kyonna. Ekyo ng'ekyogerako mu Zaabuli 23. Kati w'oteekako feesi y'omwana gw'endiga ne mu mwoyo, Mukama akufuula ng'ekyo obukkakkamu, era ojja kumanya nga Mwoyo Mutukuvu yakulembedde buli lunaku ki ky'olina okukola, era ojja kumanya paati ki gy'olina okuzanya mu bwakabaka bwa Katonda. Ojja kumanya mu bwakabaka bwa Katonda gw'olina kuzanya paati ki, era myoyo ki Mukama gy'ayagala ogende oweerezeemu, era oweerezeemu paati ki. Ekyo ojja kimanya ng'otaddeko feesi y'omwana gw'endiga, okugeza osobola okumanya wa era ani gw'olina ogenda okubuulira ekigambo, era ani gw'olina okusabira, era ani gw'olina okugabana naye omukisa gwo Mukama gwakuwadde. Ekyo okimanyi otaddeko feesi ey'omwana gw'endiga. Kati kino nkyogera tumanye nti waliwo weetaagira feesi y'omwana gw'endiga, waliwo weetaagira feesi ey'empologoma, ng'era feesi eyo gy'otaddeko era gwe mwoyo Mukama gw'aba akutaddeko ekiseera ekyo. Kati ate waliwo feesi ey'omwana w'omuntu. Eno feesi tugiteekako mu kukolagana n'abantu. Bw'osanga oli kwegamba omunafu, naawe n'obeera ku ddaala ng'era omunafu. Bw'osanga oli embeera yonna gy'alimu, naawe okkakkanira ddala, n'oba olina ebitiibwa ebyenkana bitya. Ne bw'osanga oli kwegamba nga yatwalibwa ng'omuntu asembayo mu bantu bonna n'ekitundu ky'olimu, okkakkana n'obeera ku ddaala lye, naawe n'oba mukkakkamu, ne weerabira ebitiibwa byo byonna, oba olina ssente oba oli ki, n'obeera ku ddaala lye, n'owuliziganya naye n'omuwa ekitiibwa. Osobole naye okufuna kwegamba osobole okugabana naye, omanye n'endowooza ye, naye akuwulirize nga tolina malala, ng'ekyo ekyogerako mu 1 Corinthians chapter 9 verse 22. Ng'era okuteekako feesi y'omwana w'omuntu kitegeeza okuleka ebitiibwa byonna n'engule naki byonna, n'ofuna ekikula kya Kristo omuweereza. Tujjukire Mukama waffe yanaazanga ebigere ebyabo abaweereza be, ate nga ye Mukama waabwe. Kati oteekako ekikula ekyo ekya Kristo omuweereza, ng'oli mwetegefu okuweereza abalala, ng'ekyo ekyogerako mu Philippians chapter 2 verse 7. Ng'otaddeko feesi y'omwana w'omuntu ojja kuba mukkakkamu, ng'oli mwetowaze, naye ate nga ku mutima gwo tolina kizibu kyonna, wadde okutya, wadde okweke, wadde kugamba okutya kwonna nti oba waliwo ayinza okukutiisatiisa. Mu bukakkamu obwo oba tolina kyotya, ng'era ne demon tozitya namu wadde, so nga ate oli mukkakkamu, ate oli mwetowaze. Kati ate waliwo feesi ey'empungu, nga feesi eno ey'empungu bw'ogiteekako era Mukama omwoyo gwo ng'ogw'empungu essaawa eyo agukuteekamu. Bw'ogiteekamu oba osobola okulengera ekiri ewala, ng'osobola okusembeza ebintu bingi n'obitoniya, ne weetegereza munda waabyo okusobola okunoonya omulandira gw'ekizibu, okusinziira kwega kukusoomoozebwa kw'oba ofunye. Oluusi eyinza okuba dimoni nga yekusumbuwa, naye nga tonneetegereza dimoni kika ky'eno era ngirwanyise ntya, era kweganga olina okumanya dimoni eno ngisibye ntya, era kweganga ngifulumizza ntya ku kizibu kino. Awo ng'otaddeko feesi y'empungu nga weetegereza nnyo, nga tunalumba mulabe, ng'olina okusooka ne weetegereza. Era okutegeera obulungi ensonga eno, singa weetegereza katugeze vidiyo
oba akatambi konna ne weetegereza n'olaba empungu ddala ng'erwana n'omusota kuba waliwo ekyokulabirako ky'amaanyi empungu ng'erwana n'omusota we weetegereza n'ogiteeka mu ssolo nga vidiyo tedduka nnyo otunulire empungu kuba waliwo ebyokuyiga bingi empungu okuva ku biwawaatiro byayo engeri gye wa weeruma kikyekwata byonna omwoyo gwe gukubeerako ojja kulaba nti empungu ebiseera ebisinga weba ekutta omusota okwata okusooka ekwata mutwe era yo gweruma kati ekitundu ekirala eky'omusota naye kiba kyenyenyenyenya kikola biki yo omutwe beegulina kati ene waffe mu Kristo omutwe Yesu Kristo yagubebenta dda omutwe gwa sitaani yagubebenta dda kati sitaani atutiisatiisa n'ekitundu ekirala kino ate ekitaluma kyova olaba bw'ojja ng'olumba sitaani ye asooka aba ayagala kuteekako omwoyo w'okutya n'omwoyo w'obutakkiriza ebyo ebyokulwanyisa bya sitaani ng'omulumbye nga intercessor aleeta omwoyo gw'okutya nayagala okukuteekako nayagala okuleeta omwoyo w'obutakkiriza nayagala okukuteekako kati woba oyambadde feesi y'empungu ebyo byonna oba wabirengedde dda era ng'olaba obukodyo bwe bwonna ojja kulaba weetegereza ka vidiyo empungu ng'erwana n'omusota ojja kulaba buli kimu kyekola kiba kipulaninga yakiteeseteese dda etunuulira omusota nga guli wala ate erinda omusota oluusi gubeera wantu naye nga tegumala gavaayo ku buli kisaawa oluusi nga guvaayo kulya kati ebyo byonna ate n'omusota guba gulwana siga nti gumala gujjayo bujja omutwe waago kati omanya naddi omusota gujjayo omutwe gwagwo kati omusota mu ngeri eno omusota gukiikirira dimoni ntegeeza dimoni omusota kaba kabonero ka dimoni ng'aliwo emisota egy'omu mazzi n'egitali gya mu mazzi ng'era olaba empungu ng'erwana n'omusota ogw'omu mazzi guba gukiikirirayo dimoni zino dimoni ez'omu mazzi eziva mu nnyanja waliwo ebyokuyiga bingi empungu erengerera wala omusota era mwoyo mutukuvu wano yatukulembera ng'otaddeko feesi eno ey'empungu mu mwoyo oba olengerera wala mwoyo mutukuvu n'akusobola okulaba ne weetegereza n'oyawula ebyenjawulo n'omanya nti kati eno dimoni eri mu kwogera kino na kino naye si yenkulu si yeekulira n'omanya nti kati nze nakulwana n'ekulira kuba ekulira gwe mutwe yekikiira omutwe gw'omusota oyinza okuba ogoba dimoni naye nga waliwo dimoni ekulira eyo ekikirira omutwe gw'omusota ng'egyo olina okusooka okulwanako ng'oyinza okuba otunulidde woti omuntu nga dimoni oba eyogera ng'oba eyagala kulumba naye nga gwe mutima gwo oli mugoba eri dimoni ekulira zonna ng'ekyo kyogera mu mutima gw'eno ng'okyogera mu mutima gwo kuba bw'okyogera kibawo mu linnya lya Yesu Kristo kuba ye sitaani yabagezaako okuleeta omwoyo w'obutakkiriza omwoyo gw'okubuusabuusa empungu bw'eba erwana n'omusota ojja kulaba nti ekosa ebiwawaatiro byayo bino ebinene ebyo ebiwaatiro ebinene bijyamba nnyo okubalansinga mu kulwana era olaba nti erina engeri gy'ebijjayo byonna ng'erwana ebiwawaatiro ebyo ebinene eno mu Kristo bikiikirira okusaba n'okusiiba bitulwanirira nnyo mu lutalo olwo era bye bituyimusa waggulu mu nsi ey'omwoyo okusaba n'okusiiba bye biwawaatiro ebibiri eby'empungu era weetegereza ebiwawaatiro ebyo eno gye bisemberayo empungu erina engeri gy'ebikozesaamu awasemberayo ddala kuwawaatiro ebinene obusembayo buno ewe wakiikiri kuba omusota gutera nnyo okuluma awantu awo naye awo we guluma tewali kiriwo tewali kiyinza kubeera ku mpungu kati obwe bulamu bwaffe obw'omu mwoyo bwe butuleetera okuba nga omulabe sitaani ne bwatuluma tewali kitutuukako nga tubanga be baagema nga ne watuluma tewali kitutuukako kati mu nsi ey'omwoyo ekyo naffe twetaaga obulamu obw'omu mwoyo okubeera nti sitaani dimoni ne wagezaako okubako kyakola oliko omuliro mu mwoyo kati kitegeeza nga tonagenda mu lutalo weetaaga obeere ng'oli muntu wa mwoyo bwe weetegereza enjala z'empungu eno engeri gye zaakulamu enjala ezeekozesa ensongovu zeekozesa okukwata omutwe ogw'omusota kuba omutwe gw'omusota naggaye gukiikirira eri dimoni ekulira zonna kuba omuntu yenna wabaamu dimoni mubaamu dimoni enkulu ekulira dimoni ziri zonna wabaawo dimoni enkulu ekulira ziri zonna ng'eyo w'ogigoba endala zonna zigigoberera kuba buli lwogezaako ga nti
noga nti ogoba demoni. Eyo demoni enkulu ekwata budemoni obutono bwesindikayo mu maaso kati gwogoba eyo yennyini ekulira zonna bwegenda ne ziri nazo zigenda. Kati enjala zino enkulu, enjala zino ezeweseemu ez'empungu zikiikirira ekigambo kya Yesu Kristo, erinnya lye n'enjiri ey'emirembe. Kino nga tugiteekako naffe ku bigere byaffe mu mwoyo, enjiri ey'emirembe, kigambo kya Mukama eky'emirembe, nga ekigambo ekyo mu linnya lya Yesu Kristo, ng'ekyo ekyogerwako mu Ephesians chapter 6 verse 15, ekyakulwanyisa kyaffe kibeera mu bigere byaffe, kibeera mu bigere byaffe nga tulwana olutalo. Omumwa, wewetegereza omumwa gw'empungu ogwo nga ogulaba nga musongovu gwewetamu, gwekozesa okuluma omutwe. Ola nti egukozesa okubetenta omutwe gw'omusota. Kati ogwo omumwa gukiikirira ekigambo kya Katonda kubanga kyo kiso eky'obwogi ekisala oludda n'oludda nga wekyogerako mu kubikkulira chapter 1 verse 16. Ate wetegereza empungu, empungu eno wemala okulya omusota, wemala ogutta n'egulya, we gugenda munda mu mpungu mulimu ebbugumu lingi mu byenda byagwo, ebbugumu lingi n'obuuka obw'enjawulo. Bwe bumaliriza omulimu omusota guno okugondera ddala mu lubuto lwagwo ne gufiira ddala, olaba empungu ng'egulya oyinza ga gugenze munda nga gukyali mulamulamu, naye munda mulimu ebbugumu lingi n'obuuka obw'enjawulo bwatondebwamu. Bwe bumaliriza omulimu omusota guno okufiira ddala gwonna, nga kino kikiikirira eyo gye tulina okuweereza demoni. Bw'oba ozigobye olina okakasa nti ogigobera ddala n'egenda n'esibibwa n'eddayo mu muliro, n'eddayo kwega mu muliro, kubanga mu muliro mu geyeena waliyo worms era waliyo n'ebbugumu lingi, nga ekyogera mu kitabo kya Mark chapter 9 verse 48. Kati ekyo kikiikirira omusota guno gugenda mu lubuto lw'empungu kubanga omulimu gye guggweera. Kati naffe ogoba demoni, ozigoba mu linnya lya Yesu Kristo n'ozisiba eyo mu kinnya ekiwanvu ekitakoma, yeyo mu geyeena. Kuba tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo yatuwa obuyinza bwe tulaba mu kitabo kya Luka chapter 10 verse 9. Era olw'okuba yatuwa obuyinza, bw'ogoba demoni ne zigenda, tetusanyuka nti olw'okuba zituuliriddemu kye twogera, wabula ffe tusanyuka olw'okuba erinnya lyaffe, amannya gaffe gawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu mu ggulu. Kuba tujjukire mu mbeera yonna wabaawo demoni eri emabega w'ekyo. Kale ate buli demoni wabaawo ezikulira mu kintu kyonna, wabaawo ezikulira. Kati eyo ezikulira gwe mutwe gw'omusota gwe njogerako. Tusisinkana embeera nnyingi, naye embeera eyo ebaamu demoni ekulira zonna. Kati eyo gye tulina okusooka okugoba, kubanga we tulaba mu kitabo kya Mark chapter 3 verse 27, Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba ku demoni gwe yayita strong man, yoyo aba akulira demoni zonna, gw'olina okusooka okulwana naye. Bw'olwana naye ziri zonna oba oziwangudde. Naye ng'ono strong man, demoni ebeekulira zonna, oluusi esobola okwekweka nga ne wogoba yeekwese, nga demoni endala bwe bugenda naye nga yo yeekwese. Ng'era ebintu ebikweka demoni eno ekulira zonna oba strong man, ebiseera ebisinga bibeera bibi, omuntu by'ateenenyeza, by'atayatudde. Buli muntu lw'obaako ekibi ky'osirikidde, omudimoni eno gye yeekweka. Musajja wa Katonda ne bw'agigoba tegenda, ng'olina ky'osirikidde ky'otanaba kwatula nga tonajja kukusabira kugoba mu dimoni. Oba si ekyo ng'aliwo ekintu, endagaano nga nsikire, oba muzadde yakola endagaano n'akuwaayo nga nsikire, oluusi naawe togimanyi nako, oluusi kiyinza n'okuba nga kikolemo ekintu bwe kityo. Demoni eno strong man oluusi yeekwekamu ekyo, ng'ako ke kakwate akaleetera demoni eno okutwala okutwala obuyinza mu bulamu bw'oyo mwebeeri. Naye nga demoni eno butereevu egenda woba okoseza ebiwawaatiro by'empungu ebyo ebibiri eby'amaanyi ebikutwala waggulu mu nsi ey'omwoyo. Ebiwawaatiro ebyo eby'amaanyi eby'empungu nga bye bikiikirira okusaba n'okusiiba. Ate nga waliwo demoni zino we zibeerera ennyangu ez'oggoba.
dimoni zino ddala mu kiseera ng'omuntu yeebase. Omuntu waba yeebase dimoni nyangu nnyo. Kyovola obudde bw'ekiro olina okusaba n'osabira omwana wo n'osabira famire omuntu waba yeebase zino dimoni nyangu nnyo zaggoba ziba nnafunzibu omuntu nga yeebase. Ngera Mukama yatulabulako olaba nti walaba mu kitabo kya Mark chapter 9 verse 29 olugero lwe yali ayogerako. Walaba Matthew chapter 13 verse 25. Walaba Matthew chapter 13 verse 25 olugero Mukama ffe yali ayogerako yali atulaga nti dimoni bwe ziba zeebase awo nyangu nnyo zagoba kuba awo zivaayo omusajja ono avaayo omusajja oyo w'amaanyi oba kugamba kyefaananyiriza omusota we gugirayo omutwe ng'osobola gukuba mangu nga beebase. Kati omuntu aba yeebase musabire. Ebiseera ebisinga oyinza ogenda ku kyaki ne bakusabira n'olowooza ekizibu tekigenze naye bw'oddayo ne weebaka musajja Katonda ye asigala asaba kuba aba yakirabe nti waliwo ekirala ekyekwese. Kati ate mu kiro asabira ddala. Ate olwo oluusi lwe kigenda ekiro. Kati obudde bw'ekiro kirungi nnyo okusaba n'ogoba dimoni ddala intercessor n'osindika omuliro ekisenge ky'omuliro gwa Mwoyo Mutukuvu gwetoolera ekisenge ekyo ennyumba yo abaana bo na buli muntu ali wansi w'eddoboozi lyo. Wabaawo obukuumi era nga Mwoyo Mutukuvu yakuyamba okumanya akaseera ko omusota egugirayo omutwe oba dimoni ekulira zonna weesobola okuviirayo. Mwoyo Mutukuvu yatuyamba okumanya ekyo kuba tujjukire dimoni zo zikulaba mangu kuba olaba waliwo empungu eyo ebeera n'omutwe nga gwonna mweru nga temuli kantu konna omutwe gwonna mweru. Ngera kino kijiyamba empungu eno ebejja okukwata omusota tegugirengerako wadde kubanga ejjanga yonna njeru ng'omusota tegulina kyegulaba ne mubamu amatondo gonna omusota guba gujja kutegera nti empungu ezze. Kati naffe tuba tugenda okusabira ebitundu fuba okulaba nti weenenya toleka kibi kyonna mu mutima gwo kyosirikidde kuba ekyo sitaani akirabirawo ate wakiraba akutegeera n'agamba ekitegeeza oli bw'oti. Kuba tujjukire mu bikolwa by'abatume chapter 19 verse 15 waliwo abaali bagoba mu dimoni naye bwe baali bagoba dimoni zaayogera ne zigamba Paul tumumanyi ne Jesus tumumanyi ate gwe gwani. Era dimoni zaakuba abantu abaali bagezaako zigoba. Ebikolwa by'abatume chapter 19 verse 15 n'okweyongerayo awo dimoni zaabakuba ne bajja n'omusaayi era ne badduka emisinde kuba baali bagoba dimoni naye nga zo zibalaba mu mwoyo. Zibalaba nti si beeru tebannaba kwetukuza nga tebannajja kukola ekyo tebannaba kwambazibwa kyambalo kyeru mu mwoyo nga tebannajja kukola ekyo. Kati kino nakyo kyakulabirako ng'era kyakuyiga byonna nga bituwa kyakuyiga naye ng'ekikulu kya byonna bw'oba osaba osobola okusaba mu linnya lya Yesu Kristo n'ogamba Mukama nga nkosa obuyinza bwe wampa nze ng'omuweereza wa Yesu Kristo era ng'omwana wa Katonda nkosa obuyinza obwampeebwa mu linnya lya Yesu Kristo nyambale effeesi y'empungu era onteekeko omwoyo gwo nga ngenda mu lutalo luno. Ekyo kisaba mu mutima gwo okusinziira ku mbeera eba eriwo oba kwegamba oba oyagala kwambala feesi ya mpologoma oba ya mwana wa muntu oba ya mwana gwa ndiga okisaba mu mutima gwo. Kyeva ngamba osabe mu mutima omulabe sitaani tawulira by'oyogera olwo olulimi oba oyogera lulala nolwo lulimi oba oyogera olulimi omulabe sitaani lwatawulira ssaawa eyo okusinziira mu mbeera eba eriwo kubanga omulabe aba akutunuulidde ng'agezaako kusoma ki ky'oddaku kukola mu mutima oba osaba era Mukama ogw'omwoyo agukuwa essaawa eyo era eri dimoni eba tekulaba ebeera eyo ky'osabye oba mpologoma oba mpungu kyebeera essaawa ekyo. Valaba omuntu atunira musajja wa Katonda bw'ati n'awoggana dimoni n'ewoggana ng'eyagala kudduka eba temulaba naye ng'eraba kintu kirala ebeera abafeesi y'empologoma ebeera empungu ng'ate nnwanyi kwegamba Mukama ekyo yakituwa obuyinza yabutuwa tulina obikozesa naye ng'okisaba mu linnya lya Yesu Kristo gwe ng'omwana wa Katonda gwe ng'omugoberezi wa Yesu Kristo Mukama ajja kuwa ekyo. Buno obubaka bunyumire ennyo ggwe aliyo intercessor ng'olwana olutalo lw'omwoyo
kubanga oba osobola okukosa feesi ez'enjawulo ng'omalina ddiiro ogiteekako okusinziira mu mbeera omanya kati wano neetaga feesi y'empologoma, kati wano neetaga Mukama omuteekeko omwoyo wa mwana w'omuntu, wano neetaga kino, era Mukama akikolera. Mukama bakuume tuyaya n'okubeera abantu ab'omwoyo kuba Mukama waffe mwoyo n'olutalo luli mu mwoyo. Ephesians chapter 6 verse 12. Amaanyi agatulumba ag'omulabe ga mu mwoyo. Abalabe baffe si be bano ab'oku nsi, abantu be tulaba balina omusaayi n'omubiri, wabula amaanyi g'ekizikiza, emyoyo emibi gye tulina okulwanyisa. Naffe tulina kubeera abantu ba mwoyo, naye nga Mukama ataddeko ekisa tujja kuba twakaayakana mu mwoyo. Nga twakaayakana Mukama atuwadde obuyinza. Kino kye kiseera naye obutuukirivu n'okwenenya, obutuukirivu n'okwenenya. Mukama bakuume.